Hanieri Sima yazaalibwa ng'abaana abalala era bakadde be ne bafuna essanyu olw'ezzadde Katonda lye yali abawadde. Wabula mu bbanga ttono yatandika okufuna obulwadde obutategeerekeka kyokka bwe baamutwala mu ddwaliro abasawo baakabatema nti alina obulwadde bw'ekibumba era yeetaaga kulongoosebwa. Namuzaala bulungi abasawo ne batugamba alyoke talina buzibu ne tuvaayo mu ddwaliro. Naye bwe twatuuka waka ne kuyitako wiiki emu omwana amaaso ge ne gakyusa kkala ne gafuuka yero. Naye mikwano gyange ne bangamba n'abantu abakulu ne bangamba we bamuyita Kamuli mu Uganda. Ne bangamba omwana ono mwanike ku mukasana buli lunaku ajja kuwona. Obulwadde nga bunyinyitidde omutono yatandika okubulwa otulo ng'asula akaaba olw'obulumi afuuyisa omusulo ogulimu ebisejjasejja olubuto ne lwepika kale teeberezaamu obulumi obwo bwonna ku mwana omuto wa wiiki emu yokka. Ne ngenda okulaba n'omusulo gwe gukyusizza kala nga gwa daaka yelo nnyo bw'afuka yinza okulowooza yakoze pupu. Ne ngenda okulaba ne situulu pupu ye ekyuse ya weight n'enzirayo mu ddwaliro ku mwezi gumu. Mukadde kano Hanieri takyakula omubiri gwakonye kubanga ku buzito bwa kilo 6 bwe yalina emyezi 3 emabega wadde nga kati wa myezi 6 tayongerangako okuggyako obubonero obukambwe obwoleka embeera enzibu okwongera okumulumba. Bebbi bwe bamulongoosa nga it wasn't successful. Ne tutuuka waka ne tutuula wiiki emu era n'addamu n'ayisa pupu wa weight ne tuddayo mu ddwaliro. Dokita n'atugamba katutegeeze procedure teyakola. Ng'akulukusa amaziga era ng'alaga ennyiike Sandra Katutu ye nnyina w'omwana ono atubuulidde nti buli lwatunuulira obulamu bw'omwana we nga busaanawo alaba otulo tumubula nga kw'otadde okwennyika mu nnyanja y'ebirowoozo. Okunoonyereza abasawo abakugu kwe baakola kulaga nti Hanieri yeetaaga kumufunira kibumba kirala ate nga kino bateekeddwa kukisala ku kya maama we kyokka ensimbi ezikola kino obukadde obusoba mu 15,000 obwetaagisibwa okumutwala e Buyindi talinaako wadde 10. Sandra agamba yandyagadde nnyo okulaba ku mwana we ng'akula ng'abaana abalala bonna kyokka buli luki emikisa gy'okumulabako gyongera kukeewa gw'ate kweno embeera omwana gy'alimu bw'atayambibwa ebigambo tebiisobe. Bangi babayambye Mama Fiina Pulezidenti w'eggwanga Museveni n'abantu bonna abasobola okuyamba bonna abali eyo ng'asobola okuyamba. Ssente zonna z'oleeta zisobola okutaasa omwana ono n'oba 10 n'oba 15 bamutwala saba onyambe nfune ssente ezo nze neewaddeyo ng'omuzadde nja kuwaayo ekibumba kyange kiwa omwana. Dr. Mike Okero omukugu mu kulongoosa ekibumba mu ddwaliro e Rubaga agamba obulwadde buno obuyitibwa biliary atresia tebusiigibwa wabula omwana azaalibwa nabwo kyokka singa endwadde eneezuulibwa mangu ekibumba ne kikyusibwa mu budde omwana asobolera ddala okutereerera n'akula bulungi ng'abaana abalala. When you're born with that condition, there's a classification. The ducts that are affected may be the ducts that are inside the liver, we call it intrahepatic biliary atresia. When the ducts that are inside the liver are affected, that one the condition is very severe. Most times the child needs a transplant straightforward, otherwise they will not survive. It's not compatible with life without the transplant. Okutaasa obulamu bwa Hanieri kulina kuva kati kyokka kuleme kusukka nga 1 Desemba wabula nti bwe kisukkawo embeera yandi eyongera okusajjuka. Omuntu yenna alina obuyambi nga yandyagadde okuyamba omwana ono asobola okuyita ku nnoti 773 29 29 69 ennamba endala eri nnoti 7 nnoti emu 86 10 20 nnyanga zonna ziri manya ga Sandra Katutu eyandyagadde okuyamba ng'ayita mu bbanka akawunti namba eri 32 nnoti emu nnoti 5 17 85 nga bbanka ya Centenary era nga naye eri manya ga Sandra Katutu. Ronald Kitanda ne Catherine Namugerwa, BBS Terefayina, Ageesigika. Kale